Tuggussa Enssonga. Okuba twabayiri wawulirizako ku taata w'omwana? Yankubirako just nga ngamba ebyo wakoze byaki. Ndimugamba wali oyagala nkole ki? Yali tayagala kikkiriza nti omwana we ki Namagoye. Naye nga nangamba muleeta oyo muzzukulu wange Namagoye era omwana newe nali munazo nali musanyufu naye gwo n'ogenda mu mawulire n'obagamba mbu omwana Namagoye ng'ate nze tewaswala kiŋŋamba. Gyebaleko nnyabo. Nawe gyebaleko. Kale nnyabo. Njogerako ne Madam Prose. Waliwo story gye ndi mu kukola eya Sandra. Oba Sandra omumanyiko? Sandra? Wanje? Sisobola ate nze sina buyinza bumusitopinga kuba kyetwatwalayo funinga tetubadde tetunakifuna. Ate saamugamba mbu birekeraawo biki. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall Level 2 Room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 21. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Nabagamba omwana simugaanidde musokola sente ne mutwala kuki ku DNA. Bwakakasa waabwe. Nkakasa waabwe kuba ne mukubeera naye saatambulanga lwe namala okukola saatambulanga ne kugenda ku kyaki nga ŋŋaana nga nkuba n'okunkuba mbu ntwaleyo n'empapula ez'amawulire ze bakonfaminga nti ono omwana Namagoye n'ezaava mu ddwaliro nezemutwala mu ddwaliro eziraga nti era Namagoye mbimbu. Empapula z'amawulire ze bakonfaminga? Mbu simanyi oba yali ategeeza ki nti ono omwana nti Namagoye ekyabaleetera okwogera nti ono omwana Namagoye ntwaleyo n'empapula eza ddwaliro ne mbagamba nze empapula mbawo empapula ki kuba mu ddwaliro era still tebateekako kyanjawulo era batwalanga ekituufu amulaba naye amulaba byayagala okukonfaminga tetubimanyi kati ne mugamba era still obanga atakkiriza ekyali mukali nti nina bakakasa nnyo nti oyo mwana wammwe. Obubaka bajja yakubuzaako omugeye Sebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga gye bavuddeko ko twakwetera ku mboozi ya Sandra emboozi n'abantu mwagiraba lwakuba abasinga obunyuma batugamba tunoonye ku famire
family naddala taata wa muzungu olga tumunoonyeeko ko tuli mu nteekateeka okulaba nga tumunoonyaako naye nga tutunaba kubeera nga tumunoonyaako twebuuze ye Sandra yali ku ki era waliwo abansaba ku nnamba simanyi oba mwayogera kuko naye abansaba nawe ennamba ya Sandra ono naye mba nga temwayogera naye leero tujja kuva wano nga tufunye ennamba ye kennyini okulaba nga mwogera naye. Abatalaba mboozi ya Sandra yafuna boyfriend gyeyali agenze okukolera ne bategeeragana ne bazaala omwana. Kuzaala omwana we bazaala omwana nga muzungu family nemwegaana era n'erinnya teryamutuumibwa bo ne bagamba tebazaala baana kika kino. Netwebuuza nti omuntu okukera ku makya n'azaala omwana ali mu kika kino bwe kiti guba musango oba ye omwana ali mu kika bwe kiti ye tabeera na famire ye taba na kika kye. So tujja kukwata ensonga zino mpola mpola naye nga twebaza bwe yavaayo na reactinga ku mboozi eno though nti bwe twakolera emboozi eno twali tutambuddemu communication yawo ndowooza neebulamuko naye leero tukwetedde ekitundu ekyokubiri era nga tutandika ekitundu kino ekyokubiri waliwo omukyala yatutumye bamuyita Mrs. Joan yalaba emboozi eno nekimukwatako nnyo ekyamukwatako ennyo n'abuuza otambula otya n'obulamu bwe obutambuza otya. So bwetugenda okusinziira tutuuseko ekitundu kyaffe kino ekyokubiri nga tuzze wabala gye tuzze olunaku olwayiro tumusanze no mu kyalo bayitayo Kamuli gye tumusanze tetumanyi oba Kampala yagaana oba yajjako kukyala bukyazi. Sandra obulamu buli butya? Obulamu buli sijagamba nti bulungi just buli feya muko. Tukusanze eno kiki Kampala yagaana oba wajja kukyalako bukyazi? Sajja kukyala najja kugira nga mbeera eno nga era kaŋŋambe nti yagaana najja mukwano gwange yaŋŋamba ngira mbeerako eno mu kyalo kyabwe nga bwe tuyiye ekiddako. Ekitegeeza kino ekyalo si kyalo kyammwe kyalo kya mukwano gwoyo? Si kyalo kyaffe wadde just kyalo kya mukwano gwange wajjajjaawe. Katusooke tumwebaze mukwano gwoyo twebaze ne jjajja okukkiriza okubeerako naawe. Omanyi famire ezisinga obungi tetuyagala kwesembereza nnyo abantu bakoowa abantu naye baba bakusembeza ate nabeera nga bakubuudamya tubeebaza. Obulamu buli butya? Obulamu buli feya. Okuva twavaayo eri wawulirizako ku taata w'omwana? Ye yankubirako just nga ŋŋamba ebyo wakoze byaki ndimugamba wali oyagala nkole ki era nga bw'omanyi nti aba yeebuzaabuza buli kiseera kati naddamu neera nenjijjako essimu naddamu neera naakuba naŋŋamba wandisoose tubuzaako tewandipapye ne mugamba nze nga mukunswaza nga mwaneebuuzaako nasirika kaddangamu yaŋŋamba yaddamu naakuba nagamba oyagala bansibe nemugamba nze ebyo tebinkwatako kuba tewali kyonnyamba. Then nesengaawe nankubira yasooka kunkubira natabaako nakyaŋŋamba nga already yayogedde ne muzeeyi wange namugamba yajja ewammwe n'omwana muzzukulu wange ne muuma erinnya ne mutafa nayo kale
ne mumugobya n'omwana namugamba nze yamugambye then mu kumugamba ebyo nga taata alaba yakiwagidde nakola nankubira nangamba yasooka kunkubira nga leero kati nambuuzaako bubuuza naye nga mukaka munyonyonyo nga butuulira kati then enkeera neera nankubira nangamba nti kale ebyo sandi bifuddeko ebyamawulire yatandika mpola ebyamawulire nabiki byonna naye okugamba nti omwana twamweganye teyagamba bw'ati yagamba ye ekyamuluma butamugamba nti omwana Namagoye ate n'ekigamba abamawulire mwene mukikonfaminga ne mugamba olaba kirabwa n'ayonka ate gwe omuntu omukulu awo yakomera era awo yakoma kuba naddamu nankubirako neera nayogera ne mukwano gwange namugamba namunyonyola buli kimu ngamunyonyola nga omwana omuto namunyonyola nti babeera bwe bati biki nagamba ye tekyandi mulumye nze we ngamba nga nze neegaana nga mugamba omwana siki omwana saawo bino just nga saagala kiyisa mukamwa kange mbu naye ng'ate nkigamba abalala bakyogera naye ate nze nga sisobola kukyogera buno ne babuuza ne maama wange teyakyogera yagamba omwana abuzaabuza yasirikangawo obusirisi nga yagambi ne bwabeera kasita naye mwana kati we yamala okukitegeera nti kituufu ye yakolawo kisenga sikyagamba nti alina kye yakola leero twalibadde tutwala obuvunaanyizibwa ne tubakubirako esimu ya senga ogirina oba eya taata w'omwana genda kukituwaako naye nga tutonda batuwa ssimu tulina omukyala amuyita madamu Joan ndeka kukona yowaani eno sooka ositisewo bebi madamu Joan Businji aliyo London yampadde ssente zino nzikuwe zikuyambeko simanyi oba ogenda zikolamu ki oba ogenda zikolamu ki sente oba kujjanjaba mwana kuba yabadde amanyi nti okyali eri Kampala amanyi oba ogenda kupangisaako akazigo naye kyemmanyi zitetenkanye bagulamu bwe bwa mwana ziri $5,000 so zibalamu so ye tetuyampadde ndikuwe kyo tusooke tumwebaze tugende mu maaso kyemmanyi gyali yonna ndaba simumanyi naye simanyi oba mwebaze kyenkana wanze nga nze sirina kye ngenda mumuwa wabula Katonda yamanyi kyajja omuwa yebale nnyo tamanyi wajjanzije kale ne mweyanziza nnyo era ate naawe nkwebaza nnyo mbebaza nnyo kuba singa simwe simanyi singa oba kati ndiwo oba ndi mwala gwawo oba wa simanyi nakumanya wabula mwebale Mukama bawo omukisa wemujje kufuganga amafuta gammwe obutakoowa ne munoonya mwebale tulaba baali ku layini naye yabadde ayagala okwogeramuko naawe tulabe oba asobola okwogeramuko naawe tomanya ne wakugambayo obugambo manye essaawa zino omuntu okubeererawo wakwanusa omutwalo gumu aba akuweereddewo so Madam Joan Madam Joan ndine Sandra wano ndine Sandra hello ndine Sandra network hello yeah ndine Sandra wuna ayagala kwebazaako kale basibye etya nnyabo bulungi ogamba osaba nzendi oli osabe byali atya bebi mulungi talina buzibu kati muli muliko bulungiko
tuliko bulungiko naye nti just mbaddewo kaseera buseera kuba nadde wakuddayo ne mukwano gwange naye ne wabaawo eyatugambye wali ne wabaayo Namagoye yatugambye alina gy'agenda otutwalako tusobole ofuna ku sunscreen ng'ate saagenda ate ne nkomawo mu Wakiso ate nga biri mu Wakiso. Kufuna wembeera kubeera kyensinga okwetaaga. Neyanziza bambi neyanziza nnyo. Mbadde neyanziza nnyo Mukama akuwa omukisa. Kale madamu kale bambi tweyanziza nnyo. So omukyalo oyo yampadde ezo ssente nzo era gamba zikwate bulungi apitire omwana. Yeseba. So ogenda kupa ku namba ya taata w'omwana oyo wabanga olina essimu yo wano. Sijja kugamba nti nina ennamba entuufu gye mmanyi kuba asobola okunkubira leero ku ssaawa nga zino ng'akosezza ndala then neziddako nakosa endala. Njirina kuba nejjo nagigezeza waliwo olunaku lwe nagigezaako wano waaliwo ebyali bituuseewo nga tuli bagenda olunaku ne mukwano gwange naye just ye n'agumya mu 20 ne tubeerawo bubeezi naye yali nenjikubako nangamba tugigezeeko nga teriiko ne tugezaako ku zonna zazzenga akubako ezimu nga tebazikwata abamu nga bakazi be bazikwata. Ate yasenga eyasenga yo njirina gyempeko mukubyeko kukosenga tulabe. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. So kwa SB4 biwanvu gwe oyinza okuba ng'oli eyo nga onoonya kikakyo naye ate manya nti waliwo abantu bo ng'ate ekikakyo kirina beegaana bwegaanyi kweyiiya. So n'ebintu olumu tebibalansinga. Sobola okubeera awo mbagane neegomba okulaba ku taata wange naye ate waliwo abamu nga bataata babadduka buddusi nebuuza Mukama yatutonda ki lwaki tabalansinga bintu. Abali mu mbeera Sandra gy'alimu kyemmanyi muli bangi kuba nafunako essimu ez'enjawulo abankubirako ku nabo nga bali mu mbeera nga bebi ono gy'alimu naye nga balina tugumya bugumya era Sandra alina kuguma buguma tamanya omwana gwe Eyazara atasobola okufuuka ekyenjawulo ku nsi kuno.
so kana akaseera bwe bonna bwenna amubeereddewo amugumiza amuyiyirizayo kyonna kyonna ky'omuyiyiriza tusaba Mukama akuwa omukisa tusaba Katonda akugaziyize ensawo zo naye nga byo tebibeera byangu kanali ku ssimu byo tebibeera byangu obulamu bwe tutambuliramu ggwanga lyattu Uganda lino amuyita Sengani MTN. Nice. Can I Airtel you? Kata mwana amitani. Derek. They done. Hello? Hello? Hello. Jebale kwa nyabo. Nawe jebale ko. Kale nyabo. Njogerako ne Madam Prose. Bagalani? Njogerako ne Madam Prose. Gwani mkwani. Kati nze mpiti wa SB4 nga ne munamawulire. Waliwo storage ndi mukola eya Sandra. Oba Sandra omumanyiko. Sandra? Wanje? Tenga jeko bujja. Your time, press. How comes? Ngasi mwana achikwata olowooza. Sisuubira nti asobola okuddamu okugikwata. Olowooza lwaki? Tajja gikwata lwa nsonga oba ngambe ki kuba ne wano omukunkubira bwe yayogera nange awo olunaku lwe wano waliwo ebyaliwo nga batabusa abawano kati nga mugamba nzija biki
mukwano gwange nayogerako naye namugamba nayogera naye ng'alaga mukambwe ate nga ye yalaga ali mukakamu nti tayagala babyongere bayamawulire biki era namugamba kati ali mukujja sindika transport ajje ngamba nze sirina buzibu era mukujja naye tebijja mubeerera byangu agumire kyonna kyanakola ki kyanasangawo ate awo nenkola ki nentyamu kuba nga ngamba era ajje naye tebijja mubeerera byangu. Nze mbadde kupira ku Airtel naye n'otakwata ndowooza obadde bizemu. Kugamba sokolindeko wano bade nina omulwadde nyamulaga alipoxite naye sokolindemu katono ngenda kukubira. Ogenda kunkubira aba tusaba ku simu ya Derek tunoonyako ku Derek. Hello? Talina simu. Simanyi bulungi nda kungenda kukubira kasoke malo simanyi kasoke malo nyenyere bulungi ntegere ekyo ngamba kale nda kukubira so musawo simanyi obe mudagaliyo nani sorry muyogerako n'omuntu pozi nga musawo yali mumukola sabeera namulwadde n'ataŋŋamba bajja kuŋŋamba eno abaana balwadde eno daba tasaaba butaŋŋamba ane tugenda bikwata mpolampola bino ebintu naye anti oli agambye talina simu era tosobola mufuna kadali simu zasembayo okupyako oli tata wamwana mukwata muteke ku loud speed. Jendino niwasuza otya jali mulungi wanje namala nembivaako just nali njagala era kugamba byo neyaze ka video ekirungi video wanje ani nze simanyi kuba era akyali ku story endowooza kuba tosaatandika kintu n'okireka mu makkati wanje nze simanyi sisobola ate nze sirina buyinza bumusitopinga kuba kyetwatwalayo funira tetubadde tetunakifuna ate saamugamba mbubirekeraawo biki gweyogera gweyogera naye
Nanti nze simanyi kyayagala kugamba. Nze simanyi kyayagala kugamba. Nanti nze simanyi gwe yogera naye olire kyakugamba. Nze wankubira akyusa ennamba, nkubira akyusa ennamba. Kati nange sina nnamba ntuufu yakuba wate teziriiko. Ate yaŋŋamba ayina essimu. Agambye atya? Ye agambye mbu nteekeddwa obba nga mwogera nange ne mbagamba mbate mbawadde ennamba ye mbo musabe ennamba ya Derek ate mbu nkimanyi Derek talina ssimu. Neze kyemmanyi agirina ebyaŋŋamba mbu simaya oba mbu anywa nnyo omwenge yafuuka biki takyakomawo waka bikoze bitya. Nze kyemmanyi ategeera bulungi era omutwe gwe gukola. Tasobola kuŋŋamba nti bwe nagenda naye namusanga n'essimu ate kati mba ate talina ssimu. Kati mba simanyi ki kyategeeza. Mbate mbu nja mulaba nga naye ali mu ddwaliro agudde eri pressure zimukubye ebiki. Ate ng'alina n'omulwadde mpuna omuwala we mulwadde. Ensonga zino tugenda zikwata mpola mpola tulabe. Mpozi wagamba olina emyaka emeka? 17 years. Tugenda kukwata zino ensonga mpola mpola tulabe. Simanyi akatambi kano anti wadde likuwona akalaba. Ffe kitwagala kintu kimu kutuusa buvunaanyizibwa kulabirira mwana ono. Mwana wabanga essaawa zino talina na waakubeera naye ng'alina omusaayi gwammwe teyazza musango kubanga yazaala omwana ali mu mbeera bw'eti. So kutuusa buvunaanyizibwa Derek oba taata we oba ekika kye oba ggwe mwekwatekwate ate sitika omwana mumuwenga obuyambi. Tewali kyamaanyi nnyo. Olaba kinaatufuukira ekyamaanyi nga bigaanye ebyokubeera nga muwa omwana ono obuyambi. Tunabitwalira kute ku level tukyabikutte mpola mpola. Nyamba mulabye akatambi kano atusukole omuwaawo okusula. Derek n'ayiiya kuba muvubuka asobola okuyiiya andi enjovu teremererwa amasanga gaayo. Sisuubira nti asobola okubulwayo omutwalo oguwa omwana ono
afune ekyokulya oba ekyokuliisa omwana sisuubira sijja kubyongerayo nnyo sijja kwogera bingi nnyo naye afune obwenkanya Sandra mutabani we. So gwe ali ku programu eno mutwe ku magezi bangi abagadde okuyingira mu nsonga zino naye tusobola tuzikwata ekintu kikulu tulabe famire tunatuuka ne tukkiriziganya nayo senga oba Deriki oba kika kye ne tukkiriziganya bakkirize nti omwana yajja erinnya baagana okulimuwa baye namuwa erinnya. So tujja kulaba kye tuzzaako naye nga tusooka tubaweeyo chance semuzukulu wa Kabajja. Twagala okwebaza abalaba program eno baliakitinga, twagala okubeebaza ne twebaza Madam John atusindise atutisse tu tubaza timu eno yona gye tukola nayo tweyanzizza. So tambuza akatambi kano ate era commenting amutwe ku magezi tuzzeeko ki ekyokuzaako bwe kinali ate kiyinza okuba nga ate kikambwemu naye tugategatte obwongo Sandra tumuyambye tutya. Nze muzukulu wa Kabajja, SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Nti no yagamba mukwano gwange nti ye omwana tetumwegaananga naye ye just nze n'okwogera ebyo omwana w'omuzungu wa mukyotala wabikoze bitya naye just nti yali tayagala kikkiriza nti omwana we ki Namagoye naye nga nangamba muleeta oyo muzukulu wange Namagoye era omwana nanewe nali mnazo nali musanyufu naye n'ogenda mu mawulire n'obagamba mbu omwana Namagoye ng'ate nze tewaswala kiŋŋamba nangamba nti mbu ntwaleyo n'empapula ez'amawulire ze bakonfaminga nti ono omwana Namagoye n'ezaava mu ddwaliro nezemutwala mu ddwaliro eziraga nti era Namagoye mbu empapula z'amawulire ze bakonfaminga mbu simanyi oba yali ategeeza ki nti ono omwana nti Namagoye ze ekyabaleetera okwogera nti ono omwana Namagoye ntwaleyo n'empapula eza ddwaliro ne mbagamba nze empapula mbawe empapula ki kuba mu ddwaliro era still tebateekako kyanjawulo era batwalanga ekituufu amulaba naye amulaba byayagala okukonfaminga tetubimanyi kati ne mugamba era still obanga atakkiriza ekyali mukali nti nina bakakasa nnyo nti oyo mwana wammwe tujja bikwata mpola mpola sabe gye binaku